Matayo essula 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ennaku 6 we zaayitawo Yesu n'atwala Peetero n'abooluganda Yakobo ne Yokaana n'abakulembera ne balinnya ku lusozi oluwanvu bokka. Awo n'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omuzira. Laba Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye. Peetero n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano. Bw'oyagala n'azimba wano ensiisira 3, emu yiyo n'endala ya Musa n'endala ya Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, laba ekire ekimasamasa ne kibasiikiriza, era eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, Ono ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baawulira ne batya nnyo, ne bagwa wansi nga beevuunise. Awo Yesu n'ajja we bali n'abakwatako ng'agamba nti, Muyimuke, temutya. Bwe baayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu mulala wabula Yesu yekka. Bwe baali nga bakka okuva ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, temubuulirako omuntu yenna bye mwoleseddwa okutuuka Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza nti, kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? Yesu n'abaddamu ng'agamba nti, kituufu Eriya ajja ddala, era alirongoosa byonna. Naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebaamumanya, naye baamukola bye baayagala. Bw'atyo naye Omwana w'Omuntu balimubonyaabonya. Awo abayigirizwa ne bategeera nti yali ayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka awali ekibiina ky'abantu, omuntu n'ajja awali Yesu n'amufukaamirira ng'agamba nti, Mukama wange, saasira omwana wange kubanga agwa ensimbu. Zimubonyaabonya nnyo, emirundi mingi ng'agwa ne mu muliro, era emirundi mingi agwa mu mazzi. Namuleetedde abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu nti, Mmwe emirembe gino egitakkiriza emikyamu, ndituusaawo okubeera nammwe, ndituusaawo okubagumiikiriza. Mundeetere wano. Awo Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa be ne bajja eri Yesu kyama, ne bamubuuza nti, kiki ffe ekyatulobedde okumugoba? Yesu n'abagamba nti, olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali, bwe muligamba olusozi luno nti vva wano genda wali, kale luligenda, era tewali kigambo kye mutaliyinza. Naye kyokka eky'engeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Bwe baali nga bakyatudde e Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu, ne ku lunaku olwokusatu alizuukizibwa. Abayigirizwa ne banakuwala nnyo. Bwe baatuuka e Kaperunawumu, abantu abasolooza Diderakima ne bajja eri Peetero, ne bamubuuza nti, Mukama wammwe tawa Diderakima? N'abaddamu nti, awa. Bwe yayingira mu nju, Yesu n'amwesooka ng'agamba nti, olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza ku bantu ki? Ku baana baabwe nandiki ku bannamawanga? Peetero n'addamu nti, ku bannamawanga. Yesu n'abagamba nti, kale abaana ba ddembe. Naye tuleme okubeesittaza, genda ku nnyanja, osuule eddobo, onnyulule ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka. Bw'onooyasamya akamwa kaakyo, onoolabamu essutateeri, otwale eyo ogiwe ku lwange ne ku lulwo.